mu kiseera kino omukulembeze yoyo soke tufune ku bigambo bye asimbudde ne Honorable Lutamaguzi Semakula Paulson. Onawulira kale olunaku lwaleero Independence Day oba yandibadde Independence Day wano Uganda. Olunaku lwaleero giweze emyaka 63 okyanga Uganda efuna obwetwaze okuva ku bazungu. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'10 omwaka gwa 2025 tulina okuba nga tujaguza independence. Emyaka 63 okyanga Uganda efuna obwetwaze obala emyaka 40 kwegyo General Museveni yabadde afuga ensi yaffe. General Museveni yawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu mu 1986 emyaka 40 olunaku lwaleero. Kyanaku nnyo ti tujaguza Independence Day ng'ensi eri mu kunyigirizibwa nga ebya byetwalowooza nti bigenda kuggwawo ebiggwangawo paka olunaku lwaleero. Kitukoze bulungi ti Katonda naye kyo akireese nga kabonero nti olunaku lwaleero ku Independence Day ate tugenda campaigning nga twesanze tuli mu campaign era nga tugenda campaigning mu kitundu kya Nakaseke mu Greater Luweero. Ene Nakaseke abantu baffe gye batokomoka abanje nnyo kubanga Museveni ne banne gye bali basimbye amakanda nga balwana nga bukukyusa gavumenti, nga balwanyisa kye bayita okubba obululu, nga balwanyisa kye bayita effugabbi, nga balwanyisa kye bayita obuli bw'enguzi, nga balwanyisa kye bayita ekiwamba abantu, ekitta abantu, ekibba ttaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye okumala emyaka 40 ekitta abantu kibaddewo, obuli bw'enguzi bubaddewo, nene okusingira ddala abadde nga abba obululu. Kati kuno kusoomooza oba yagamba nti ekyamulwanyisa mu nsiko kubba bululu, naye kyabadde ng'akola nga n'olunaku lwaleero mwenna nga bwe mulaba kati ne bwe mugenda okulaba olunaku lwaleero effugabbi n'okunyigirizibwa ti ne kampeyini abantu abandibadde tukuba kampeyini zaffe mu ddembe tetukkirizibwa tusuulibwa emisanvu mu makubo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ffenno kituwa essuubi ti olunaku lwaleero twesanze nga tugenda Nakaseke okutwalira abantu amawulire ag'enkyukakyuka, amawulire ag'okwenunula getukakasa nti abantu baagagula dda, naye kakati tugenze pako nga buli omu ategeeze munne, buli omu agule munne amaaso. Bannayuganda mwenna tugenda mu kalulu teweesembereza independent. Ku bibiina byonna ebiri mu Uganda byonna, independent abulwa atya ekibiina wadde ekimu mwe yeesogga. Independent akolera ani okuggyako mukyala we n'abaana? Tumusanga wa? Headquarters ziri ludda wa? Twekubira wa enduulu? Ba independent 97 ku buli 100 nga beefudde ba independent bwe bagenda mu parliament bafuuka b'NRM. Ge mazima agaliwo. Independent abamawale abakyewaggula kyetwala tokkiriza mu independent kubanga yagamba mu bibiina byonna ebiri mu Uganda talaba muwadde n'ekimu. Londo omuntu ali mu kibiina ekya Nuupu. Uganda etereere teweesembereza independent. Ku olwaleero buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala abatwegasseeko. Olunaku olwaleero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu bitundu eby'e Nakaseke era gy'agenda okubeera ng'akuyega abantu wamu n'okubeera nga gy'agenda okubeera nga akuyega abantu b'omu bitundu byeyo. Ffenna tumanye ekibeera e Nakaseke, batugenda beera nga tutambula ku bintu eby'enjawulo. Mu byo mwe muli okutunuulira independence ya lunaku lwaleero ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa 10. Independence gwe ogyogerako ki nga bannayuganda? Ddala tulina independence oba tetulina? Era yava mu bayimbi banne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwa ebimuli bye
era nga bamugamba nti ye gwe tulinamu essuubi, gwe twagala otambuze eggwanga lino. Katsoke tufuna akatambi kano tujje ebigambo tube nga tubyogera. Tulina bingi mu lugendo luno, bingi byogenda okubeera ng'olaba, era tugenda beera nga tukutematemera bintu ebyenjawulo. Essaawa yonna omukulembeze agenda kubeera ng'asimbula okwolekera ebitundu eby'e Nakaseke. Katukole bwe tuti tujje. DPTV Uganda, Dawn People Television. To our President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. His Excellency the President Mwami Kyagulanyi. Omukulembeze w'eggwanga Bobi Wine. Big up father. Salute. Big up president. Londa bad Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanya abayimbi twafuna omukisa okuva Kibanda leya challenginga president wa wano. Nti twawagira Kibanda ng'abantu abavubuka ffenna abaagala ensi okubeera beta. Mwami Kyagulanyi bano otamwagala jjajja wajja mwagala. Kati nze waffe ndowooza 99% bululu bwe buli eyo bumulinze. And I know that Bobby's first love is Uganda, his second love is music. Bobby Wine, I endorse you, brother. And I know you're gonna be the hope that we all need. Big up yourself, Uganda. Bobby Wine for president. He has been a leader. Until Mugeto, if there's a problem, Bobi Wine yeka gosobola okuyita. Abantu nga bacyankalanye nti baagala kuba muliro. Omuntu gosobola obakakanya. Yani Bobby, so yeah, he's the actual president of the what? Much love and respect, Mr. Bobi Wine, our principal. Kati Bobi Wine amanyiddwa ensi yonna ng'omuntu ayuza obufuzi obutali bwa bwenkanya. I've been a big fan of Bobi Wine for so long, but when I met Bobi Wine, I saw all the women waiting for Bobi Wine at studio. Imagine. So man has been a leader. Owekitiibwa Bobi Wine, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu bawa Babi Tata Solo Ghetto Gladiator lyali jjinja lya mu nsonda eriri eryasooka okunyomebwa. Bobi Wine principle. Abalungi abatulaba yeddoboozi ly'abantu. Nze omukwano gwange ne Bobi Wine ndozera gulinga ogwa kamiliyoni n'essaawa. Nze ndi wa people power. The stronger belief nti one day Kyagulanyi is going to become a president of Uganda. Very soon kigenda kubaawo. Nti Bobi Wine yamuyamba namwa platform neko yatandikira abantu ne basobola omunyonyi. I don't see Bobby as a politician. Maybe to me, I see him as just a real guy speaking real facts. Amba Bobi Wine byanyamba mu bingi era yanyamba mu kutandika luno olugendo lwange kubanga naye yalina olugendo lwe. Kiyambye Bobi Wine kubeerawo nnyo paka last ng'abantu mutwala bwe bati. Bobi Wine ng'omuntu he was a dreamer, a big dreamer. Nga kugamba ebintu byasuubira okukola ng'olaba binene. Thank you for showing us that leadership is not privilege but service. You have proved that no matter where we come from, we can rise and speak truth to power. Bebo abayimbi nga bavaayo okubeera nga bendoosinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera president waabwe ow'ekkumi era nga bakkiriza nti ddala kituufu obukulembeze we buli. Wakati awo na Miss James tukwanirizaako ku live y'olunaku olwaleero. Mbagambe tugenda kutambula mu bintu bingi omuli laale gyagenda okubeera ng'akuba e Nakaseke olunaku olwaleero. Lunaku olwaleero ekyenjawulo ekiriko nti independence. Kakati ng'eno Mwami Museveni we bagenda maaso n'okubeera nga bategeka omukolo guno, Bobi Wine addayo Mwami Museveni gye yalwanira. Kino nakyo gulinga mukisa nti eno mugenda kubeera mwogera ebyammwe eby'obulimba ng'eri asaabulula. Kale olunaku olwayo tusuubira fire, tusuubira omuliro okuva mu Kyagulanyi, era tusuubira okwogera ebyo byatatera kutya kwogera abalala bye batya.
bannange mwasuzeeyo mutya tugenda kusooka tubayiseeko mu ba president abafuze eggwanga lino oba abazze babeerawo era ogenda kubeera ng'obawulira olunaku olwaleero ba president bawererako ddala bonna ogenda beera ng'obawulira abazze bafuga ku ggwanga lino wabula nga mwami Museveni ye yekka eggwanga yakalikwatira emyaka emirungi giri 40 bw'ogigatta egyabale abasooka yes egya Museveni giri mu kubisaamu giri emirundi 2 nti bonna ba president abafuga Uganda yes omukaaga abasooka yes bw'ogatta emyaka gyabwe Museveni agikubisaamu emirundi 2 kati anyway. So Robert buuza ku bantu then tuyingire mulabe ba president bameka era bafuga bbanga ki kubanga waliwo n'abataweza mwaka mu buyinza in fact omwaka mungi waliwo abataweza week nga bali mu ntebe nnene ey'eggwanga twegatteko Robert buuza ku bantu tutandikiraawo abalabi baffe abalungi mwasuzeeyo mutya muyogeyoge awamu nga bannayuganda okutuuka ku kkula lino myaka 63 nga twetwala ng'eggwanga nnyaffe Uganda naye ekibuuzo ekiriwo nti mu myaka 4 weetwala kibuuzo kikulu nnyo oba embeera egenda mu maaso n'okutambulira munda mu ggwanga yeviiriddeko ekyo okuba nti teweetwala tugenda bba twetegereza ensonga nga bwe zitambula naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye musinzira okugenda mu maaso n'okutugoberera abasinziira wano tubeebaza kozi nammwe abasinziira mu bitundu by'amawanga eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala nze Robert Senior abwe tugenda okutambula tugenda kutandika n'abakulembeze abazze bafuga ku Uganda eno wabula tukubuulira n'ebbanga zikiriza nsooke neebaze mwenna abatwegasseeko mu kaseera kano Jinja webale nnyo webalire ddala Prince Don webale nnyo webalire ddala Namisi naawe kossa Katumba Dennis twagala okwolekera Namisi James oyo musajja wange nnyo neeri kwa lipoota namutayiika ku mukutu abeererako ddala yes kale tutandike emboozi bannayuganda okumanya Uganda wagyevudde nkugambye nti olunaku olwayo luliko ebintu bibiri byankizo ddala kuliko omukulembeze Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu agenze Nakaseke Nakaseke eyo Greater Luweero Greater Luweero mwami Museveni gye yayita okujja mu buyinza era mu njogera ennyangu bwe tuba tuzze mu lulimi lwa firimu gugenda kuseka bwe tuba tuzze mu lulimi lwa firimu gugenda kukola ki kuseka saidi zeeno mwami Museveni yayimirizaamu kampeyini ze agenda kubeera ng'abeera ekkololo wali ku meefuga g'eggwanga Uganda kye twagala okutunuulira olwaleero Uganda evuddewa we tugenda okweyungira ku mukulembeze Robert tutandike Uganda evaawa Uganda eyise mu bintu bingi naye nga tetunnaba kutuuka ku kitutuusizza wano olunaku olwaleero ky'emyaka 63 ebiseera ebyo abaaliwo baali batandise okufuna ku ssuubi okuwunyiriza ku mukka nti oba oli awo tugenda kwetwala nga ffe tuve mu nfugo oba mu nkulembera ey'abafuzi b'amatwale Abangereza ebiseera ebyo waali wamaze okutondebwawo ebibiina by'ebyobufuzi bibiri nga by'amaanyi ekitenkanika ekibiina ekisooka Democratic Party ekibiina ekikadde wano DP ne wabeerawo n'ekibiina ekya UPC nga tuvudde ku biri eri bikansangwawo nako olwajjo nabategeezezza ku Bobi Wine akukuba ng'okutte flag aba akubye eggwanga omusirikale bw'akukuba aba akubye eggwanga oyo omusirikale ogwo musango kino Bobi Wine yakitegedde bulungi nnyo n'agamba abantu tugenda mu protest vote ne protest vote aba gavumenti bagikwata bubi kakati gwe kwata umbrella omusirikale akube kwata flag omusirikale akube ng'okutte flag kyolengeraawo kyekyo luli olunaku then ono Bobi Wine then wano tewaliwo byakwerinda asobola kuba muntu aba akubye eggwanga kino kyekyenjawulo Bobi Wine kyaleese ate mu byobufuzi mu kiseera kino
nti toyina wotandikira kuba abantu era abakyebuza lwaki akalembereza kakyaliwo mu kalulu kano. Kino Bobi Wine yakibala tekyatomera butomezi. Yes. Yabala engeri y'okutaasaamu abantu be kati kuba eggwanga. Bw'obanga oli musirikale olaga nti okola nnyo kuba eggwanga. Tukulaga flaga ya NUP at the same time ne tukulaga ne wano. Wano twali tufuna independence. Yes. Olunaku olulwolengera flaga nkulu nnyo kati Bobi Wine yagikutte n'agijjayo n'agamba tutambule nayo mu protest vote tewali gwe bagenda kukuba ate nga kituufu mu mateeka tebakuba muntu akutte flaga ya ggwanga. Kyovola bambulera tozirabawo so nga ate n'ey'ekibiina kya NUP emutambulirako emu bakutteza ggwanga siza NUP. So Bobi Wine ekyo yali mugezi okutaasa abantu be. Yes. Njagala tweyongereyo awo wennyini nnyini. Okay. Kati wakati nga yabaze eno move. In fact ndowooza teri yagirabye nti teyagitegedde. Ab'ebyokwerinda tebaategedde lwaki bwana ne gabambaza red ne bakwata flaga. Nti toyina kyosobola kukola olwaleero ng'oli agambye abantu mukwate flag n'abantu ne bawulira omulanga ne bakwata flag. Buli gyagenda oyinza olowooza yazibagulira ne buli omu akwata mu ssente ze. So kino Bobi Wine yakibaze bulungi nnyo, mateeka tewali we bamuvunaanira. Era n'omuggo guyinza obbeera omutono kuba omusirikale yenna yeetantala okkuba omuntu amazima amatuufu aba akubye eggwanga. Nga bw'olengera abaana abo. Yes. Baana basomero bakutte flaga era waliwo bannayuganda babadde bagamba Robert nti essomero lino liri luddawa tutwaleyo abaana baffe. Bw'owulira essaala gye babadde basaba essaala bana essomero lino Mukama aliwo omukisa. Mukama aliwo omukisa. Amina. So tugenda mu maaso nga tutunuulira independence. Otuwa ddala katambyako tuveewo lumu akaka abaana kawa abantu bakalabe then tujje tweyongereyo. Atuwuliriza era atugoberera beerako. Tugenda kuyisizamu ba president n'abataaweza myezi 3. Yes, bonna bagenda kubategeera. Naye ekyenjawulo nti bano bonna abasinga Mwami Museveni yali mabega wa kugwa kwabwe. Era gavumenti zonna ezibaddewo. Kino kigenda kwewuunyisa. Yazirimu. Gavumenti zonna ezibaddewo Mwami Museveni azibaddemu ate akontributinze kinene okubasuula. So twegatteko bwegasi otambule naffe ogenda beera ng'obitegeera. Omukulembeze agenda Nakaseke tugambye nti bweba firimu gugenda kuseka. Soko tuwa abaana abo then tujje Robert atutinye. I raise my hand, Lord. Let peace prevail over County Uganda. It's our motherland, Lord. These are young children, Lord. They must grow loving their County Uganda. Oh, Uganda, we lay our future in your hands. Come and reign, Lord. Come and reign as King. The hillside school is blessed because you have come today to reign. I feel your presence over this hill, Lord. No weapon formed against us shall prosper. We declare and declare great victory over our adversaries in the name of Jesus. We thank you, we bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Essomero lino Mukama aliwo omukisa. Nga tuyingira emboozi ya meefuga. Njagala okutwala omukisa guno okubuulira abantu abatulaba nti kye mulabanga ekisiraani nze njagala okirabamu omukisa. Bobi Wine yeebale butayitamu mu kalulu akawedde. Singa baamutta. Bobi Wine Katonda yeebale butamuyisaamu 221 singa baamutta. Ngali mbukulembeze. Lowoozaamu ng'ozze mbukulembeze n'abantu nga bampuuga n'abantu abo nga bakuli ku lusegere oyinza obutabuwezaamu myezi 3 oba mwaka nga bwe tugenda okulaba nti Mwami Museveni yali mu gavumenti ziri endala.
okitegedde ne zigwira ku myezi 3 ne zigwira ku nnaku ne zigwira ku mwaka ng'azisuula ali munda bw'ati. So kati Bobi Wine obutayita mu 2021 kimuwadde omukisa oba oliawo Katonda abadde amwerulira abeeko bajjawo agenda omutuuza mu ntebe nga baali nabo beba abantu abatuufu abamanyi ensonga lwaki baagala okununula eggwanga. So tugende maaso. Okay. Kati we twakomye wali nabadde maze okulaga nti bwe tutuuka UPCDP bagenda mu kalulu Beni Kiwanuka ne DP bakuba Obote ekyakolebwa Obote yakiraba nga UPC ejja kusobola kuddamu ebiseera ebyo abayivu munda mu ggwanga lino baaliwo naye nga batono kati nga abazungu basinga kwesiga nnyo bano abayivu abasatu okwali Ssekabaka Edward Muteesa owokubiri Beni Kiwanuka ne Apollo Milton Obote era we bagenda e Bungereza ku Lancaster House Conference okuteekerateekera Uganda obwetwaze abasatu be batwalibwa UPC Beni Kiwanuka ne DP ne Sir Edward Muteesa Kabaka ebiseera ebyo n'ekibiina ky'Abaganda KY batuula batandika okuteesa ku buyinza mu nkaaga mu gumu e Bungereza wabula oluvannyuma lwa Beni Kiwanuka okukizuula nti Buganda bagiwadde obuyinza bungi nnyo n'amaanyi asituka yeekandagga afuluma olukiiko agamba kino tekisoboka Buganda teyinza kuweebwa buyinza buno bwonna ate olwo ebitundu ebirala abazungu baddamu kikuba mu ttooki bategeka akalulu olw'okuba nti Obote ne Sir Edward Muteesa baali bakoze omukago nga bagasse KY ne UPC wabula omukago guno gwali guzimbiddwa ku musingi nga gulimu musenyu nga temuli seminti nti ebibiina ebibiri buli kimu kyalina enzikiriza yaakyo KY ekibiina ky'Abaganda ekiva e Mengo kyo nga bw'owulira nti Kabaka yekka omwana n'omuzzukulu toyogera ku Buganda nga tebali nnyo byabufuzi kati UPC nga bo bannabyabufuzi kati ababiri bano baali tebayinza kukwatagana bwe bajja mu kalulu bakuba DP akalulu ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'ekkumi ng'olwaleero mu 62 ku kisaawe ekkololo obudde bwali bwa kiro fulaga eyali ekiikirira Bungereza emanyiddwa nga Union Jack eteekebwa wansi bendera y'eggwanga gye tulina kati ewanikibwa mu bbanga kati otuli mu 62 kati muzimu ku ndagaano ezaakolebwa UPC ne KY nti singa tukuba DP ne tufuna obwetwaze wa Bungereza owa Israeli n'amawanga amalala so wano tufuna Ssekabaka Muteesa okubeera nga asookera ddala tufuna Milton Obote nga Ssaabaminisita asookera ddala kati Sir Edward Muteesa mu Parliament akalulu kakubibwa ku ebiseera ebyo President Parliament yamulondanga akalulu kakubirwa asinga Kyabazinga wa Busoga obululu bwali 9 bwokka naye nga bwe nkugambye Obote Parliament yali esinga mu banna UPC yali abataddeko etteeka tuwagira Sir Edward Muteesa era ekyo kyabeerawo abasinga tebakimanyi Muteesa afuuka President mu 63 nga Milton Obote afugidde omwaka mulamba atulonda President mu 1963 si mu 62 mwe twafunira obwetwaze kati olwo n'afuuka omukulembeze ow'eggwanga asoose we tutambula mu 64 ensonga z'amasaza abiri Buganda ge baali bagiwa okuva e Bunyoro Buyaga ne Bugangayizi Obote azikomyawo era mu lukuŋŋaana lwa bannamuwulire wali e Lugogo Obote we yasinziira n'ategeeza amasaza Buyaga ne Bugangayizi gaddeyo e Bunyoro ne bakuba akalulu k'ekikungu amasaza ne gaddayo kati eyo yali emmanduso etondawo enjawukana wakati wa UPC ne KY era abavubuka banna UPC ebiseera ebyo baali b'amaanyi waasigalawo babiri baali bana kuliko Jaberi Bidandi Sali akyaliwo nwabeerawo n'omulala oba omumanyi yaliko ne Vice President Weyo Masaka ali Kalungu saidi ze Kalungu gundi ono simala gogera no ani yenna Kintu Musoke akyali mulamu Jaberi Bidandi Sali baliwo Joseph Cheyune ne Godfrey Lukongo Binaisa abo bafu Binaisa aliko ne President tugenda mutunuulira bayimirira e Lugogo ne bagamba omukago guweddewo bali banna UPC KY mugende mugwireyo ddala UPC mugireke ebeerewo era ekyo kyawaliriza Sir Edward Muteesa okuwandiikira abazungu ebbaluwa
n'ekibiina ekya KY kijje abazungu bajje bayambeko okujja Obote ne gavumenti ey'obulyake ku ttaka lya Buganda mu 6 Obote ng'asinziira makage Nakasero kwa gye yasulanga ebiseera nga President Muteesa yasula mu maka g'obukulembeze Entebbe Obote alagira amajje gagende Entebbe gajjeyo buli kimu buli kikozesebwa mu maka g'obukulembeze n'abakozi byonna ne babitikka ne babijjayo n'akyusa ssemateeka ku twafunira obwetwaze n'amusikisa ekimanyiddwa nga Pigeonhole Constitution nga kitegeeza ki ebiseera ebyo nga bwe tujjukira we mbategeezezza nti Ssaabaminisita ali w'amaanyi ng'omukulembeze wa mikolo Justy kati Pigeonhole Constitution wakati nga amagye gabunyisiddwa wabweru wa Parliament ekyaddirira ababaka baakakibwa okugikkiriza ku kifuba ku mmundu era olunaku olwagoberera alumba olubiri olwa Muteesa Sedward Muteesa kubanga oluvannyuma lw'okusoma constitution yepya isoko lindeko atugoberera era atuwuliriza n'atulaba mu kadde kano tugenda maaso n'okutematemera olugendo lwa Uganda okuva mu 62 Uganda etuuka etya okubeera ng'olwaleero abakulembeze abazze bagikulemberako Mwami Museveni ye yekka yakakulembera emyaka gye yakagitwala gikubisa mu baasooka emirundi ebiri era abasooka baali mukaaga okitegeera bwe baba mukaaga twagala okulaga nti gavumenti zonna zino ezaagwa Mwami Museveni yazirimu ekitegeeza nti kaali kawuka akalya gavumenti zino nga kaziyita wansi kyova nsembyeyo wali ngambagamba nti oba oli awo tukitwale ng'omukisa oyinza okunyiiga Bobi Wine okubeera nga teyatwala bukulembeze bwa ggwanga 2021 yayina ensega nnyingi enseekeezi n'abo abanditunze omwoyo gwe olw'okubeera nga bamujja mu buyinza mu kaseera nga yeeteeseteese tugenda beera nga tubitunuulira ali Nakaseke mu Greater Luweero Mwami Museveni ali Kololo agenda kubeera nga bakola omukolo ogugambibwa nti gwa independence Uganda mbutwefuga naye wakati mu kwefuga emmundu ze zisinga okubeera nga zitufuga era buli kyowulira bakwanukuza masasi na mmundu okwekalakaasa kwa lunaku lumu bantu 50 n'omusobyo so simanyi oba twefuga mu kiseera kino njagala katono nnyo tufune ku bigambo bino tuwe katambi akalimu ndowooza General Kaindo Tafiire then tujje tusetulirawo ebigambo ekigambo Kyagulanyi tasaanidde okugulawo ebitebe buli liteeka lya Katonda eryensi n'eryekanisa oba ekereziya oba omuzikiti erigamba nti Kyagulanyi tasaanidde okugulawo ebitebe mu nsi ng'alina license ya political party kimenya amateeka Kyagulawo okugula offices Kyagulanyi okugulawo office Mbarara Jinja Mbale tekimenya amateeka ddembe lya FDC mwabayenere muri bagayavu temwagala kukola muri kwekwasa Kyagulanyi namwe mugulewo ki ebyammwe temuganda namwe mugulewo ebyamwe namwe mukole ki muvuganye rero Kyagulanyi aguddewo okola ki oli otudde nga Kayinda alinze chai Kyagulanyi agenze Mbale ndi nkutakalingiri ate tandike kuyomba Kyagulanyi tewali teekereganya Kyagulanyi okugulawo ki ebitebe oba lya Katonda oba lya muzikiti oba lya kanisa oba lya kereziya oba lya ggwanga Kyagulanyi alina license y'okoperatinga political party n'okugulawo amatabi kale webale nnyo webalire ddala akyatambula naffe okola kya muwendo njagala kugamba ntojjanga okwo ye General Kaindo Tafiire omu ku bajeno betulowooza nti tebaagala bigambo byabwe bibeere bubeezaawo wabula babyogera era nga tulowooza Mwami Museveni yandiwuliriza abantu nga bano twagala kutuuka otunnyonnyole tutuuka tutya okubeera n'abakulembeze ng'oli afugayo ennaku 3 kijja kitya era beebaani kakati
okusokera tusoke tufune nga we bajja bakulembera then tugenda kuddayo tumanye bavaako batya yes okusokera ddala mpoza tugoberere omukulembeze asimbudde ne Honorable Lutamaguzi Semakula tebanababera nga basimbula naye nga tulabyeko Honorable Lutamaguzi Semakula amaze okubeera nga bogerako n'abaana be bagenda obeera nga batambula nabo katweyongereyo kati Edward Muteesa katutandikire naye nti bwafuuka president mu 63 mu mwaka gwa 66 gy'emyaka 3 Obote ng'amaze okuwera obwakabaka oba obukulembeze obw'ennono bwonna mu ggwanga yeefuula president olwa ssemateeka omujja gwe mbadde nkutegeezezza a Pigeon Hole Constitution akitegeeza kimufuula omukulembeze ow'okubiri kati mu 7 wakati ng'agenze Singapore mu lukuŋŋaana olw'amawanga agaali gatwalibwa Bungereza eyali omuduumizi w'eggwanga ebiseera ebyo ow'eggye ly'eggwanga Idi Amin Dada mukubira akasimu otodda 7 Amini aga tolisala ng'ennaku z'omwezi 25 January tolisala okulinnya wano wabula ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna mu 79 eggye lyava Tanzania lijjako Amini kitegeeza yali wana emyaka gyali 8 1971 paka 1979 yes kati ekibinja ekyava Tanzania waliwo olukuŋŋaana baluyitanga Moshi lwatula mu kitundu ekimanyiddwa nga Arusha bajja eyali ambassador wa Uganda yali Ghana omusajja omuyivu ddala Professor Yusuf Kironde Rule bamuleeta olw'ensonga nti ebyaliwo wano mu Buganda emivu egyakolebwa abakulembeze abasooka ng'Obote kwakigambibwa nti yali emabega ow'okutta empologoma y'Obuganda ebiseera ebyo kati balowooza Muganda ki gwe tuyinza okuleeta okuzza awamu abantu bano baleeta Professor Yusuf Kironde Rule afuuka president ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna mu 79 nga wakayita ennaku 2 nga bajjeeko Amini wabula ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga mu 79 aggyibwako yalina emyaka 68 z'ennaku ze yafugira yafugira ennaku 68 kitegeeza buli mwaka gwe yagufugamu olunaku lumu zaali ssaawa 6 ez'ekiro ekiwandiiko ekyali kifulumiziddwa kitwalibwa mu maka g'obukulembeze Entebbe tujja kudda twongere okunnyonnyola bamuggyako batya kati bwe bajjako Yusuf Kironde Rule Museveni kennyini avuga Godfrey Lukongwa Binayiisa amutwala mu maka g'obukulembeze Entebbe ekiro ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 1979 bwe bajjako Rule balayiza Binayiisa bamulayiriza mu maka g'abukulembeze era akugamba yali atidde ng'alowooza agenda kuttibwa ono akulembera mpaka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka ogwagoberera mu 8 kati enjogera egamba nti Entebbe ewooma etandikira ku Binayiisa yagireeta oluvannyuma lw'Entebbe okumuwoomera n'awalirizibwa okwagala okulingiza mu ngatto z'abakama be kyekyamuggyisaako Binayiisa bw'avaako eyali akulira amagye ebiseera ebyo nga batonzeewo ekimanyiddwa nga Military Commission Paulo Muwanga ng'amumyuka Mwami Museveni yali omumyuka we akwata mu kintu ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano mu 8 mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano gwe gumu era mu 8 kitegeeza Paulo Muwanga abeera president wa Uganda ennaku 10 zokka n'ava mu buyinza kati olwo wava mu buyinza yeeyambula ekkooti ey'okulembera Military Commission agikwasa Museveni ayambala engatto za byabakama zaalimu kati omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda era bateekateeka akalulu mu Desemba nga 17 UPC ekibiina ky'Obote DP yali ekiikiriddwa Paulo Kawanga Ssemwogere omugenzi kati kwotadde ne UPM Uganda Patriotic Movement eyali wansi wa Museveni yafuna akalulu akamu ne bagenda mu kalulu okukkakkana Obote n'akabba n'akoma mu 8 wabula bw'akomawo Paulo Muwanga ategeeza nti yenna anaayogera nti Obote yabbye akalulu kuba yali munna UPC Paulo Muwanga oli wakusibwa oba sinakindi osasule obukadde 2 naye ng'ebiseera ebyo obukadde 2 bwe bumbi nga 3 obw'essaawa zino kati ne tujja Obote okuva nga 17 Desemba 1908 mpaka 85 Museveni ngazze n'akola ebyaliwo n'amuggyako kati ne tujja ekintu ekimuzitowako ng'alaba abayeekera batabuse abaali abaduumizi b'amagye ebiseera ebyo Bazilio Olalo Okero
ne Tito Okello Lutwa bawamba mukama waabwe Bazilio yasooka n'akikwatamu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu 1985 mpaka nga 29 yafugira ennaku zaali 2 z'essaawa 48 ennaku 2 yes n'akisuulawo mukama we eyali omuduumizi w'oku ntikko Jeno Tito Okello Lutwa n'akikwata yes okuva nga 29 ogw'omusanvu 85 okutuuka ekiro nga 25 Januari 1986 olwo ttiimu ya Jeno Salimu Sale ng'esazeeko ekisabo ky'ennyonyi eky'Entebbe nejja ng'enkuba egenda okutuuka e Kampala nga Tito Okello Lutwa adduse era Jeno ne bamulayiza ku madaala ga Parliament Museveni eyajjira mu kifaananyi ekigamba nti nzize kujjawo bano mala ekintu nkiteera eggwanga tutuusa olunaku olwaleero ayina baakyajjawo ekintu tannakiteera ggwanga myaka 4 kale ye history wa Uganda n'abakulembeze nga bwe bazze bakyukakyuka njagala tusooke tufune katambi aka omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri abantu ne Honorable Lutamaguzi Ssemakula tuteerekoko ku katambi ako then abantu balabe kyekigenda maaso mu kiseera kino eri omukulembeze w'eggwanga lino alindiridde okubeera ng'alayira 2026 so nga bwe tuddayo okwongera okubeera nga tutegeera omugaso n'obukulu obw'okubeera nga bendera Bobi Wine gy'akwata nkulu nnyo atuwuliriza era atulaba bendera nakuwadde olunaku olwajjo ebimu ku ebyo Bobi Wine kwatambuliza kampeyini ze nga ab'obuyinza tebakyalina kyakikolera balina kukkiriza bukkiriza omuntu ayina mukalakaasa atambula ne mukalakaasa bw'omuyimiriza kitegeeza abantu bakuŋŋaana yo gwe mukisa ng'akubawo laale bw'obeerako olina w'omutaataaganya kyokka ate ne bw'atambula w'atuuka mu katawuni ng'aliwo abantu ng'era akubawo laale kitegeeza ki nti disitulikiti ezimu ne bwe bataamuze olwedde bw'aba agenda mu ndala akubamu ka laale so kati Bobi Wine wano we tuli kwe kubeera nga omanyi kye bayita omusota mu ntamu bw'otagukuba tofumba bw'ogukuba entamu oyinza ogiteekamu ekituli era tofumba kati Bobi Wine mu kiseera kino gavumenti agifuukidde musota mu ntamu gwe nnyini twekatambika omukulembeze bw'oba nga mu kaseera kano okamaliriza akakuwadde tulabe wawaali amaze okubeera ng'asimbula okwolekera ebitundu ebye Nakaseke gyagenda okubeera ng'akuba olukuŋŋaana gaggadde lwe tusuubira nti lugenda kubeera muwoomya era luno ddo gwe wenna tulaba olukuŋŋaana olwo lugenda kubeera muwoomya lwennyini nga twongera okubeera nga tutambula waliwo abuuziza ekibuuzo Kaluwa Nicholas agambye Hai Sajime and Robert Senior, do they really still teach students the history you are talking about? History ono tukkirize ekintu kimu nti tebakyayagala musomesa baana. Yes. Tebakyayagala mu masomero. Baana babimanye. Kyova olaba NUP bweggulawo essomero School of Leadership bino bye bintu byesomesa. Kati gavumenti olw'okuba nti eyagala okuzibira abantu okumanya eyagala n'essomero lya NUP eryo liggalwewo ne teyina mateeka mweyita kati baakwata alikulira ne tebaakwata ate nannyini waalyo nannyini ye Kyagulanyi ne baakwata ate aliddukanya Doreen Kaija naye ebitonotono ebitalina nnyo ebiggattirako bye bakusomesa olwaleero oba okitegedde mukama waffe Kaluwa Nicholas tukwebaza nnyo